Shufra Nannozi alina emyaka 5 yadde nga bw'omulabako oyinza okumuyita omwaka ogumu oluvannyuma lw'okugongobala nga kino kyava kumulongoosa ekyenda ku ddwaliro ly'Ensambya n'atafiibwako ekyenda ne kivunda. Abasawo ku ddwaliro ekkulu e Mulago nga bulijjo bagezaako okutaasa obulamu bwa Nannozi. Bazadde be gwe baddusayo oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna ekituufu okuva ku ddwaliro ly'Ensambya gye bamusalira ekyenda era nga kati ajjanjabirwa mu woodi y'abaana eya Tussi e Mulago. Nga 26 mu mwezi gw'Ekkumi omwaka oguwedde, Nannozi yali alabika obulungi ng'abaana abalala bonna yatwalibwa bazadde be mu ddwaliro ly'Ensambya nga mulwadde omusujja. Wabula bazadde be kyababukako, abasawo bwe babategeeza nti omwana ono yali afunye omusujja gw'omu byenda era nga byali bikoseddwa nga yali yeetaaga okulongoosebwa, yadde ng'obulwadde obwavaako kino tebaabubategeeza. Abasawo Ensambya baabawa amagezi okumulongoosa nga bagamba nti lwanaafuna ku buweerero. Kati okuva balongoosa omwana paka kati omwana yakola ki okutereera ate obuzibu obuliwo oba nange bwe najjamu obuganti nti omwana osanga bamulongoosa bubi nti ekirwadde kye balongoosa omwana tebakiteekako kuki baluwa. Kitaawe wa Nannozi Salim Nalumoso omutuuze w'Eggaba agamba nti olwamala okumulongoosa omwana we yatandikira okuva mu mbeera eza bulijjo era nga n'ekyenda kye baamusala kyayasama nga buli kyakulya kyalya kiyitamu buyisi ne kifuluma n'okutuusa kati. Kale nibwe ekitabo kiryawo ekyenda kyavaayo kimaze wiiki ekyenda kyavaayo nga 15 Desemba. Abasawo b'e Mulago bangamba bagenda kumulongoosa. Nalumoso alumiriza eddwaliro ly'Ensambya okulongoosa obubi omwana we ekyamuviirako okuvunda ekyenda. Omwana bamulongoosa bubi, omwana we bamulongoosa obubi ne bamusala bubi ekyenda ate esaamanya. Ategeeza nti eddwaliro ly'Ensambya teryabamatiza nsonga lwaki basalawo okulongoosa omwana yadde nga bo tebayagala kuwakanya magezi g'abasawo. Agamba nti omwana bwe yatana bamuzaayo Ensambya kyokka ne babibalama ye kwe kusalawo okumuddusa ku ddwaliro ekkulu e Mulago n'ebbaluwa gye baali baabawa. Twakomawo Ensambya ne tubagamba kati ono maama w'omwana yali yerabidde empapula nenzisindika. Kati bwe nazisindika ne bamugamba nti dokita abalongoosezza omwana tebaliiwo bagenda kudda Mande. Kati nze neetegeezamu okuva ku Lwokutaano paka Mande nga siyinza kubeera awo ng'omwana wange ali bubi. Nalumoso ategeeza nti e Mulago babategeeza ng'omwana bwe yalongoosebwa bubi nga balina kuddamu kumulongoosa kyokka nga batya olw'embeera gye yali atuuseemu nga baatuuka n'okubawa amagezi basooke bamuliisa okutuusa lwaweza kilo 5. Ebyembi ne bwe bagezaako okumuliisa byalya bye bifuluma ku kyenda wennyini we baasobya ekyongedde okumunywa n'okumumalamu. Nalumoso akola omulimu ogw'okusitula emigugu mu kibuga kati asobeddwa ng'asaba kulamulwa na kuyambibwa mu kutaasa obulamu bwa muwala we amukaabya amaziga kumpi buli lunaku. Kati omwana wange embeera eno gyalimu mbeera mbi nnyo yangeraliikiriza nange neeraliikirira nti omwana wange ayinza okunfaako. Ye nnyina w'omwana Amina Namutebi annyonnyodde embeera muwala we gy'alimu n'asaba abazira kisa okuvaayo okubakwasizaako. Saba abazira kisa bonna abafa ku bitongole by'abaana bannyambe naddala mwami Bisaaka Kasumba. Ku ddwaliro Ensambya Nannozi gye yalongoosebwa, Stella Ojinga akulira ebyemirimu akitadde ku bazadde b'omwana ono okulwawo okumuzza mu ddwaliro kyagambye nti kyekyaviirako omwana embeera okukyuka. Kati myezi 2 myezi 2 giyiseemu okuva twamukolako ne tumusiibula ng'ateredde ng'alina kudda okubeera reviewed. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.